World Cup y'obusiru etumbudde ekikufiira kati kyolangerera enteekateeka za World Cup y'obusiru n'obugwagwa zijjiddwako akawo. World Cup y'obusiru etumbudde. Abanaatulika entuyingiri mu World Cup y'obugwagwa mutandike okwetegeka. World Cup y'obusiru etumbudde. Temwerabira mu kikofiira entuyingiri z'abafintanyi ziba zibabanduka ng'amaaso gabawuliriza gabafuuyisa amaziga g'enseko. ekikufiira Empataanya z'abafintanyi ziba zituuyana ng'abawuliriza basesebbuka enseko. ekikufiira Temwerabira mu kikofiira entuyingiri z'abafintanyi ziba zibabanduka ng'amaaso gabawuliriza gabafuuyisa amaziga g'enseko. ekikufiira Empataanya z'abafintanyi ziba zituuyana ng'abawuliriza basesebbuka enseko. ekikufiira Kofila cha Bisanga wano Bisonto bigenda kufintana buli mufintanyi n'empataanya kati nyumira olusimbe na luno mu kikofira kya Bisonto mu Bisanga wano kalukoye baba bamutawaana ababeeyambula ate era ne basalawo bajje bapimpinibwe olyoka owulire faya agatwenga gasaanuuka kyekikofiira Gasonto mulina obwongo weewaawo njagala omutiyuzi wakonda kironde abantu osooka bawe ku kantu kali awo wawulirira ino emundu eyingidde yakikofiira kyerere abafintanyi bateredde dda nange zebekisi nanyini mumwa kiwuta ku bakuli kyesiga omugazi medicine awards of kikofiira kale mwena abafintanyi abateredde wano njagala mweyanjule. Waliwo Nicholas kyebakola gemanya ali eyo sayidi zemagamaga ye mwana w'omukulu waliwo semusemukono ali kirowo ye mwana we owokubiri Kalanzi ye mukyala gwazalamu abaana ogalaji akalanzi naawe akalanzi kyekyalo kwava gwe muziro baako naawe gemanya anedda gwe muzirabusunja badde kiike kikake kubanga obadde kale omubala kaguvuge okuwulira bwe kutyo tugenderawo obutereevu olufintana abaliddewo bali lutenda olulimi kalwegirisi ye taata kusooke mugjewo engero zino tugende mu maaso n'ekikofi ye taata okukumba obubone kansooke naawe lugero seggwanga gyakomye okwereega n'okukubwa katumba n'akoonola busatu nenzirewuwo ye taata akugoba takutadde omuweereza bomu awaka n'akoonola busatu nenzirewuwo kaami katono kava mu buyimbi ne kayingira palamenti n'akoonola busatu nenzirewuwo ye taata azaala ekibi akituuma abiriga n'akoonola busatu nenzirewuwo yesebo ow'empaka ennyingi bamunyiga entula n'akoonola busatu nenzirewuwo obuwangaazi bwa kapa bwatuusa nadduli ku bwa minisita ate awone bwavu agaanoza okwebuuza ku bantu n'akoonola busatu nenzirewuwo yesebo amaaso amati gaalamusa Katumba ng'akyalidde zaake n'akoonola busatu nenzirewuwo omuzizi agaana okugenda mu kanivo n'akoonola busatu nenzirewuwo ye taata akivaamu asirenera akakiri mu muceere n'akoonola busatu nenzirewuwo ensi egula mirambo bw'asanga guluneeti ewuwe ng'awoowoola n'akoonola busatu nenzirewuwo omunaku kaama banne balwana yazina kalipuso n'akoonola busatu nenzirewuwo owakazeeke afuka ku kkubo ng'ayambadde yero n'akoonola busatu nenzirewuwo ensi mabuliro mabirizi yabula ne kyalya lwaki abantu tebalya ffene muto obuwomi bwe butono n'akoonola busatu nenzirewuwo
ye taata ATM mu bujjuvu kyeki abiriga talina mulamwa nakonola busatu nenzire wuwo yesebo ekyenyi bwe kizikokola ki kimweko nakonola busatu nenzire wuwo akaana bwotakambaza pampa kakola ki kapamira nakonola busatu nenzire wuwo yesebo ente okuginafuya ogikola otya gikuba omukira nakonola busatu nenzire wuwo endiga kiki ekijawula ku nsolo endala omukira temubagumba jagala mutereka abaana bayiga olungereza kugamba mu luganda nokikyusa nokiza mu lungereza ye taata kansooke naawe yesebo taata wagadumire yesebo nja kukukuba amasasi ayiwirukanya munyiyo nakonola busatu nenzire wuwo omwana nfukidde the boy has obligated me nakonola busatu nenzire wuwo yesebo nja kusongamu eŋŋumi ayiwirujeno katumbayo nakonola busatu Neyanza nenkomawo ewuwo nja kukuba akatebe I will resack you I will resack you nakonola busatu nenzire wuwo yesebo nze mpemula amusitera nyanzi nafuna busatu Ewuwo babye andaweya yange they have followed upon my underwear omuzimu gw'omuntu eyafa gutambula ddi gusitukanya ekiro nakonola omutwalo gumu n'ekitundu Neyanza nenzirewo omukira gw'enkima ogumanyiko ki gubaako ebyoya nakonola obubonero nenzirewo yesebo bwe ntuuka ku naikonto nkole ntya gikoona enyereeta amazzi nakonola obubonero nenzirewo boddika emisinde gyakafubutuko nga togisobola bw'omala ogweri nakonola obubonero nenzirewo mukulu yesebo abali akamyu bakogerako ki bagamba kasolo kawoomu nakonola obubonero nenzirewo ye taata kusaasira lwaki tatunda mata ga mbuzi of course kusaasira talina mbuzi nafuna obubonero kano ka mukulu kuto tugende nzesebo tukulukute sebo omuntu wayimirira ku lusozi n'alengera emitala tugamba akoze eki ayimye nakonola busatu nenzirewo sebo yesebo mpa omugaso gw'ensigo ku kimera ensigo ze zizaala nakonola busatu nenzirewo yesebo nsonga ki eyinza okukugobebwa ayise saagala mazzi nakonola busatu nenzirewo yesebo lwaki munyeera okuyingira ekitooke amala kuwera atawera tayingira nakonola busatu nenzirewo yesebo kiki kyomanyi ku ffene bw'ofumitamu olugalo olugjayo luwunya nakonola busatu nenzirewo yesebo lwaki toyambala bukanzu bumpi akampi tekantuuka nakonola busatu eza mukonodde busatu obubonero bisatu obone bisatu akabonero k'ekikofiira kava mu kava mu ngabo entiisa mugiddemu mukukumbe obubone yetaaga okuwuliriza obulungi yesebo sebekisi omusajja omutembeeyi w'ebyokulya yabadde atembeeya ntungo nga bw'agenda aziyimba nti entungo ku siringisi 400 wabula yatambudde n'azitwala mu maternity gye bazaalira ne bamugobayo mu woodi eyo nti atundira mu kifo kikyamu bamugobye bagamba batya nze sebo gitwale eri entungo toziyiwa mu bina entungo bina bagamba baana abakyalo jja balingiza teri kabonero jjukira entungo zabadde za bina bamugambye fuluma oyagala entungo ey'ebina egenda eyiike mu bizaalisa abakazi lukwago mutunzi wa bivaavava mu Kampala naye awagira nnyo enkola za KCCA Jennifer Musisi ez'okugoba abatembeeyi ku nguudo wabula aba KCCA lwe bawamba entula ze n'ebbiriŋŋanya ku kigaali lukwago yakaaba funza emboozi eyo nze sebo lukwagalira ebitulatula bya KCC teri kabonero lukwago yanakuwalira entula ze teri kabonero olina kugamba nti ab'amateeka lwe bakwata entula za lukwago n'ebbiriŋŋanya we yakaaba kiki ekyagaana Uganda okuteeba goolo ng'ate Emma Okwi yatuukanga ku goolo ya Ghana n'omupiira basena munafu basena si mulungi nze sebo lwakuba mukyalayo mugumba teri kabonero tujja kugamba Emma yaguteekanga bweru omwami yayingidde mu nju
nga bakafuuyiramu eddagala ly'ebiyenje yeekunkumudde atya yeekunkumulidde empale zonna ekyebiwunya muno teri kabonero yagambye wano wawunya bakafuuyirawo akabina kifo ku mubiri gw'omuntu kaba kamu omuntu buli lwagamba nti akabina onkutte ku kabina babakutte ku kambwe ate kaba katono bwe mba njagala okukissa mu puluulo ŋŋamba ntya sebo gaba manene ago ng'ate mangi era ge mabina ne bakoonula ngenze mu ntiisa ye taata entiisa y'olwaleero ya mentulowa just kubala abalamu n'ogatagatamu dividing and their subtraction n'ofuna answer like this like that muwulirize bulungi ye taata amenvu gali 2 n'ennyama kiro 1 naye mu kiyumba omuli ebyokulya bino waliwo empologoma n'ekizike amenvu 2 gaani amenvu 2 gaani nze sewo gampologoma kubanga yesinga amaanyi erya byombi ennyama n'eryenvu amenvu gazike teri kabonero olw'okuba mulimu omuwendo obadde olina okugamba 2 ga kizike 2 ga kizike 2 ga kizike kale mwetandike olina obwongo sebekisi kale taata obona emitwalo 18 kankubuuze bulungi n'abebuyende nga bawulira nsonga ki eyinza okugaana okuzannya n'embwa saagala kunkomba obona emitwalo 12 ye taata zali yafumbye emmere n'esiriira kimpe mu bufunze zali asiriiza entamu ebitundu by'e Rwanda ebisinga bya nsozi kizibu ki kye basinga okuba nakyo ekizibu ky'abanyarwanda ky'amazzi obonera emitwalo 12 naawe terera ye taata nnyonnyola ekituli kakati embuufu nga ngenda okunnyonnyola ekituli bakinnyonnyoke ekituli kyekifo ky'otunulamu nga kiyingira munda nga gye kisemba waliyo n'akazikiza kiyingiramu nnyo obusolo naddala ekiro ne bwesulira omwo omumu buvaamu ku makya nga kaamuje n'obutululume abaana ab'edda entengotengo bazikozesanga nnyo nga bazisamba kuba tewaali mupiira ab'ennaku zino oboogerako ki ab'ennaku zino tebakozesa ntengotengo obonera emitwalo 12 kale taata sebo naawe tereera mpaayo ebika 3 ebyokusika waliwo okusika okusooka kwe kusiikira omuntu afudde kale okusika okwokubiri infact kuno nakusikambula n'osika ekisolo n'okitwala ku ttale kati waliwo okusika n'osika bwoti bw'oleeta mpola mpola bwoti kati baketi bwejjira omulalo kyava agamba nti muleete akadomola tuteekemu amata obonera 5000 matiya bamukutte asera mbitooke bya mulirwanaawe bw'oba toyagadde kozesa busezi obaffe ogamba otya mu luganda olutuufu matiya bamukutte azinira mu bitooke obonera kadde kamu omutwalo 12 naawe tereera sebo wendi taata nnyonnyola enjawulo wakati w'enviiri n'ebyoya ku muntu ebyoya n'enviiri ku muntu enviiri ziba ku mutwe era za lukale ebyoya tebitera kubeera mu lujjudde bibeera bibikiddwa era tebisalwasalwa nnyo nga nviiri bibeera nnyo mu kifuba
obone milioni kakati kiki ekyawaganga Goliyasi obutatya ka Dawudi ate nga kaali kasobola okumufumita ekiso ne kamutta? yali amanyi obwana obuto tebufumita. Obonere 12,200. Nawe wendi taata njagala onnyonnyole okwesangula kyeki. Okwesangula kwonna kwa buwangwa. Okusooka kwe kwesangulako enziro. Okwesangula okwokubiri kugwa mbuufu omwana. Okwesangulako enziro kwe kutya? Okwesangulako enziro oyinza kubanga enziro egenzeeko n'ogyesangulako nekuvaako. Kaakati okwesangula okwokubiri kugwa mu kkowe ly'omwana okukuboogera. Okwesangula okwokusatu kwe kuno okwesangula okwaffe n'okwata ekisangula kati awo olaba n'otandika okwesangula mpola mpola paka olwolaba nga byosangula biweddeyo naddala ebisooto. 20 mu gumu.